So General Kainerugaba Muhoozi njagala kumugamba ebigambo bino. Syria government emyaka aga naye amagombe ga Al-Assad senior bagazikudde bagakumako omuliro n'amagumba ne bagoocha. Amaki bayina omu ku relative wa Assad General bamutayiza omu ku bakiziweebwe olwaleero jo bino byenjogera biri ku mawulire ga nsi yonna, byenjogera biri ku kyasa kino. Anti nkubuulira katate golowooza gomanya Assad office ye bejjudde golodi. Economy yaabwe besinga eyaffe. Ate nkugambye kati ngenze ku Russia ili kurovu bamuditoningiddeko bomu ng'ayingira mu kizimbe Moscow kyekibuga ekikulu eky'e Russia. Gwe njogerako yabadde akulira bayo ne chemical weapons mu Russia. Taba wa bulijjo okuba yo banga akubye Putin. Taba wa bulijjo. Kakati tosobola kuwangula wiru y'abantu. You just have atene uniform yennyini. And people like Muhoozi should kubanga Muhoozi yagezaako. Unabasuza temwebase Muhoozi yagezaako. Chakula nyala ali mujiba. Yenga ategeka wali fe tuli kwa ali mujiba. Vako ebyo byolese. Ebya wali. Tasobola kwogera muganda wange byakuleka, you will not learn being president at 50. Muhoozi nkubulira kati goloza nti waleta formula ya kutamirira ku Twitter ekiro bonywe nnyo ng'oteka you to start controversy obote nga gwe commander of the armed forces bakuwa n'ebitibwa byonna bikuwesa no yani Ekyagulanyi kwe bakugoba mu politics wajja mu politics ne mutemula abantu mu 221 in broad daylight ng'oyambibwako abantu abalala bali bakuyamba bamukama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mubamanyi. Tata wona ayimirira mu kamera nakiriza nti mwate mula abantu 5 because you cannot afford elections, Mr. Muhoozi. You can't. A uniform jo tweetingira konti you will demolish, you will crash. A uniform y'abana Uganda CEO. Goyizo okutula ne kitawo ne mwerimba ne mwewe kifaananyi ne mwegranda sizinga, but that will top. Nkugambye Assad olwaleero yaddusa ali Russia yagambye agenda kuddamu kuba mpiso. Gomanye omuntu abadde head of state ng'agenda kutandika kati kwisawo kapamba atekewo empiso. Gwe mulimu gwagenda okukola ate gwe atalina na mulimu gw'oyinza kukola. Mu by'amagye ate yasoma kufuuwa mulere naye nagwo teyaguyita. Aina kyakoze maje. He is the worst commander byonna babimuwa ne tukole audit nga he is under the leadership of the army wetusinza okuba ne ba ghost soldiers. Ye teri amugambako okujjako kuzimba ebizimbe bya ye kyakoze kuwana kitaawe na kuzimba babita bino bimontages bye tujja okumenya nga tubatwala ne kitaawe because they will run. You want to believe me or not, that one will run, the sisters will run, all of them will run. Kayongo, they will run. Bino mbikubuulira, they will run. Gwe nze libagenda okujjawo Muammar Gaddafi kanolal nze nali mbadde ne first team ye first ring esooka okujja ya protocol wano mo Gaddafi bakuba abasirikale baba Uganda wane empi kubasambasamba paka munyonyo ku muzikiti empi paka munyonyo alemedde okugenda Katonga wayita emyezi emeka yayita mufuleji bagati Gaddafi nti asangidwa muki mumufuleji guligenda mumufuleji gwawa which mumufuleji will you go in kuba najjo temugizimbye. So oyo taddamu na kulimba bantu kubanga first of all ali ideologically disoriented nti ne bwayogera ku foreign policy ye mwennyini akugamba alinze Trump awangule amuyambeko kuki ku Southern Sudan ate nakugamba nti agenda kubagobe Congo nti wakwogera ne Shikedi kwegamba ye mwennyini yeteeka ne watajja kubanga nga bw'omanyi omwana omuno ne fauza tata sebo oli jeno waawe yakola kinaawe
ne bwe bamutuma mu Operation Lightning Thunder yasanga yandawe abantu yabasangayo bwe bamuleta wano lindako tojja akato ngambye Jeno okumenya emenyere Jeno obwa Jeno bwe buli mu DNA gwali olabyeyo Jeno omanyinze nako zino wenda pirawo nfuna ebintu muno mu side z'omubiri muno kategoriye Jeno gwomanyi yagende Galamba ng'akulembedde abantu egalamba abantu buli batega emizinga ne gikuba bannayuganda naye nga bannayuganda be bagiteze oyo nawe Jeno oyo yagula engato za cyunguli zire mugulu ogumu oyo inakyo gwe majjo oyo inakyo bamutumye oyo n'agenda aleta radio call nga zoogera lu Filipino Bili agamba nti era tebamuvunaana nti mwana waki amateeka yagasoma kifuula nninge yatuuka eri aleeta radio call omwenge kyebiyo yagenda ati yagenda anywa yatanywa yategeera mpeera nga bituusekago amanyi abatunda bebuuzanga bulaka Jeno Filipino radio call wati tya yali kunywa whisky omwego ogwo Bobby yakugamba katola byeyogedde yoyo Jeno wamwe kale musasire Uganda oyo watanga ye Jeno oyo Jeno gwe oyo nzera era Bobby agambye tezekera byoli Bobby tayogedde bingi agambye wayi naffe watusukako ezekera byoli naye Jeno simugikoze mutufuze Bobby Jeno gwe Jeno omuwulidde Rayimu nsikyefana ate abo bonna emirimu gye balina bagirina lwa Kyagulanyi basuulansule ate banakola ki bateekako loss by father's child azale kiri akiwongerera nenge gwanga lifiiridwa owulidde ngegwanga likoze ki lifiiridwa kati juzi yakyusa poliisi balina bye bambala babaje biri ebyesingapo ebyolutalo lwe Vietnam mangedda mu firimu yabiziza negwe ekiri maje abamaje nobasanga bakambwe nebagamba nti twakola kyomusajja